njagala okujjukiza gwe omwami oba omukyala ennaku z'omwezi nga 14 tugenda kuba ne lovers dinner ate nga ttiimu yaffe ey'omwaka guno egamba love a lifetime sacrifice. Atugenda kukola wali ku Canadian Hotel n'aboogezi ab'enjawulo babaddeko ku dina zaffe mumanyi ki ekibawo live band abayimbi ab'enjawulo. It's going to be so massive naye tuteekateeka emitwalo 12 ojje tuli ekijjulo ekirungi atunyumirwe atambuzaako omukwano gwo awutuunawo omukyala ateekateeka akasente osobola okwereetawo ekabine tugenda okuwulira bituyamba ffenna mu relationship. Theme yaffe ey'omwaka guno ku Valentine egamba love a time life sacrifice. Pardon me, love a lifetime sacrifice. Ye theme yaffe ey'omwaka guno ate nga abantu bangi abagenda okubaawo aboogezi tosanye kusubwa Canadian awali eri ate munnange ku Kaguje Emmengo n'olwekyo enamba y'essimu eri awo ku WhatsApp osobola kuba ng'okuba you reserve a table for your partner. Tokuba by the number teyitamu tokuba teekako message ate tujja kuba nga tukureachinga out olebeere nga obeera part of our dinner. Atukyawulira emboozi ya Fahad ey'omukwano it's a love story gye tutandise ate kati agambye omuwala tebakyali naye lwaki omuwala ekyatwawula omuwala bwe yamaliriza okutula senior 4 ekijjukira aba senior 4 batula ebibuuzo nga ffe aba senior 6 olwo twali tetunnaba kumala kutuula kati bo baba batuula bamaliriza ffe ne tutandika kati mba ndi ku ssomero mu kaseera k'okulivayizinga ennyo ebitabo nti obudde mwetegekera kibuuzo senior 6 sinyangu ziba pepa 5 naye okuziyita kiba kizibu kati mba ndi mu kwetegekera ebibuuzo ankubira essimu aŋŋamba omanyi baŋŋambye ngende mu kibuga nkole mugamba bagambye ogende mu kibuga okole nga nze sikyagadde nga ŋŋamba nedda nina okukola ki okugenda mugamba kati wali kyakkola be bali be bazadde bo genda omuwala n'akwata ekkubo n'ajja mu kibuga ne bwe yajja mu kibuga mwali mubeerawa Gomba Masaka Gomba tuli be Gomba bw'otuuka Empigi n'odda munda ati omuwala oyo atuuka mu kibuga ngamba nkubulire kiri eno nti abasajja beeyisa nga bijanjalo bibisi baŋŋaanye essimu ku wooteri bwenkolera wa maama wange omuto tebanzikiriza ssimu tugenda kwogeranga olunaku olwo lwa Sande ku Sande olina okunninda kati ku Sande newe wabangawo ki ng'akasimu kambeera wano nindidde nga era twogera olunaku lumu lwa Sande twayogerayo ennaku ezi Sande zaalinga 3 nagenda olaba olw'Sande olwokuna ninze saalaba ssimu olw'Sande olwaddako saalaba ssimu olwo omukwano ne guluma tewali wogenda mumusanga kijjukire yakava ne mu kyalo ekibuga takimanyi kati nze ate nali mmanyi ekibuga naye nga talina wagenda kulagirira nti ndi wano netubeera mu laavu eyo ntuuka maliriza ebibuuzo byange bya senior 6 olwazzemu ankubiddeko aŋŋamba we tuli embeera si nnungi naye simu eno ya mukwano gwange giseevinge kwe tujja okwogerera ng'omukubira n'omugamba tewali security twogereko n'omukazi wange olwo si bwe tuyita baami na mukyala kati nga mugamba nti kale nga nseevinga akanamba nakuba emirundi nga3 omukyala yali mukulu nga ŋŋamba nti nkubulire muganda wange nkutwala nga muganda wange byengenda okugamba byaffe bameka tobigamba mukazi wo naye nga mbikugamba bye bigenda okutaasa nga mugamba isobola kumugamba nga omanyi omuntu yenna ayagala okumanya mukazi nga nsumira nkubulire muganda wange mukazi wo balabika baamulyawo dda yafuna omusajja omulala nga nsooka mpungamu awo nga mugamba kijja kitya nga nyinyonyolera akawanvu n'akaganga ngamba mukazi wo yatunyumiza baami bye wamukolera kuba omuwala oyo nali namuteekamu ne ssente zange nga mumuweerera ng'okola neweera naye n'omuweerera neeweerera ne neeriisa naye ne mumuweerera tukiyita ekyangu waliwo mulaba mu future yo nga bwe bulamu bwange jjukira gwe nasooka naye nga maama n'aŋŋamba maama wange anzala n'aŋŋamba omuwala oyo oba gwogenda okuwasa totawaana era bw'omanyanga nti ye mukazi gw'oleese waka tompitanga okuggyewuwo ne bazadde be nabo ne bamugamba ekintu kyekimu omulenzi oyo gw'oli naye abazadde be baali balina empalana mwali bakukitundu kwekimu tebaali na mpalana naye eriiso ly'omukulu balina ndowooza bye baali batwekengeddemu sayidi ne sayidi otegedde nti afumbiddwa tanaba kufumbira kyaliyo ku mulimu naye olwo birowoozo zira ensande zatankubiranga waliwo gyapepeya naye afunye ow'ekampala baddooni nga ŋŋamba nti omusajja yamutwala nti musajja mukulu nabulidde mukazi we yaganye okutegeera kuba omuwala w'emyaka 18 okwagala omusajja w'emyaka 42
bingi byayita omukolera byali atuuseeko nga labona omusajja asobola omutuusaako ebintu gwe bitasobola mu nsi muno okusoma kikulu nnyo kyensuubira nti wenneeweererera nenstruggolinga nenkuweerera biki byoba tonnaba kutuukako ennyo anti okusoma oba mpadde future naye nsobola okumala okusoma nesifuna wenkolera nensigalawo nga njagayaga olwedde wagenda okuyingira ekibuga nali nkuganye nga nze nkyali mu kyalo ngenda kutuula senior 6 kati wali oyagala mu kutuula ebibuuzo bya senior 6 gwekolera bizinensi bwali butagumiikiriza so teyagumiikiriza kyekiri kye nagambye nti laavu entuufu ebeerawo naye akatikitiki bwe kakuba esobola okuvaawo kati nange akatikitiki kakuba yange entuufu ekoze eki evuddewo ne mugamba musajja mukulu wa myaka 42 nti ngamba bwe kiba bwatyo nga bwe yakoze tewali kyakkola nangamba naye tomukola ki tomugamba nenjogerako n'omuwala nga wayise ennaku omwala nangamba nkwagala naye sinaba kumanya biki byolowooza olutwali tumaliriza ebibuuzo kati mukumaliriza ebibuuzo nga womanyi omuntu yakamala okusoma awo ensi ebeera nzibu yakuyingira obudde obwo nali kuleeka Albert wansi ohoyima eyo nga ngenze ntandise olwo nompoota mu ttalazo ndi mukweyiiya kati nga womanyi sente z'abapoota bambi zirwawo okuwera nti ogenda n'oweereza bagamba ebyokukola n'obikola naye nga sente tebakuwa kati omuwala yatuuka n'aŋŋamba bwe tukyawula olwo twawula mu butuufu atuuka ŋŋamba njagala nina bye njagala okwegulira ng'omukazi naye bigula emitwalo 26 nga zinina omuwa ku budde obwo bwe yali azinsabidde kyokka nga mu budde obwo neze nalidde ku ssaawa ennya kuba yankubira ssaawa nga 9 muwogo gwe nalidde ku ssaawa ennyo ow'ebitaano namwewoze bwewoze kitegeeza nti nali sinade n'ekikumi namugamba sina naye tugumiikirize naŋŋamba bwe bikulema toddamu kunkubira siriddamu kukubira awo ng'akyusa ayingiddemu omuzimu gw'amaze okwawula engeri gyekyusa omwana omuwala bannange nawoba obadde muntu mulamu nange Kampala yankyusa era kino nkigamba abaana ndi muwala mulungi omanyi kino kigamba abaana abakyali abakyasoma naddala abali mu laavu zino olitakeeranga ku makya n'akugamba mbu nkwagala nnyo wadde mweyagalidde emyaka emeka nakeera ku makya muli ewammwe mu kyalo n'agamba ngenda mu kibuga kukola nolowooza nti ogenda musigaza ekyogamba abasajja abasindika abakazi baabwe Kampala okukola oba abasajja abasindika abakazi baabwe bakadaama abali ku bye yabakola tebasobola kutingana babba baabwe anti ate amateeka ga kadaama mangi amateeka g'ebuwola busiga egawanibwa ewaffe wano agenda kwawukana naye omusindise mengo okukola agende wali mu kkubo bamutwale entebe kadaama yabeera mu nnyumba oli wa kiyumba bajja mukwanira kusimba baba kumukwana ate weesimu ogenda kumala ki era ne waba wakubba ssente akubba zaweerere kuba mulaavu ebikulu bye twandigoberedde kuzaala abaana biki ogenda bijjawa mu kadaama nze nkyagala abantu nga bangi bazadde nga tebazaddiza mukwano oli nga bazadde omwana gyesayagala kuzaala aba teyeetegeeko olina gamba just want a woman azaalire omwana is that love nedda kati mu mukwano bwe tugenda okugugatta omaze okunzimba kiki tukolerera baana baffe kati bweba tebaliwo kitegeeza omukwano product ekizibaamu baana kyekyandibadde ekikulu kati munnaaye nze era kyensinga okunenyeza omuwala oyo kuba nti saamufunamu yadde omwana oli omwagalamu omwana ate kyandisigadde kitugatta paka kati naye abasajja nga bakolera abakazi ebintu gwe newamuweererako katono paka campus naye we have stories ng'oli aweeredde omuwala kuva senior 2 we say a story mu mawulire I think it was last year if I'm not mistaken omusajja yaweerera omuwala ku graduation n'alagayo omusajja omulala nedda yali akola mulimu ki obaga yali musirikale oba musomesa that kind musala gwa mwezi obanga ku muntu akuweerera ng'agenda n'akuba ebicuba ku kyalo eyo laavu nno yanjawulo tosobola gigeraageranya ngenze nkubye ebicuba ku kyalo naye wokulimira nti wa ssente mmeka wa kasanvu nkuwa 5 okolera mukyala wabeere nga mulina future ennungi kati ono waafuna omusaala gwe wadde ssente zonna zeeba za ntuuyo naye ate ziri zisingako otekanankituusaako kiki kyenagambye nti money is very important nedda in the relationship kati ono ekyamusigula si ssente nedda nanti wabulwa 2,600 nabulwa 2,600 n'afuna azimuwa ate ekyo kyali kyekwaso era kino nakyo nkigamba abaana abali omanyi bali mu holiday manyi batulaba bombi ebiseera ebisinga oli waagenda okukukyawa aba yakukyawa dda takukyawa okola olwenyini bakugambye nti nkukyayi twawukane nedda aba yakukyawa aba yakukyawa dda n'amanya nti kati ngenda mugamba kino tajja asobola kukikola era awo wenyini bwe tugenda okwawukana kati gwe osigala ogamba senga kale nalina ssente naye nga ssente si zizaabawudde
kati nze kino yagenda okiteekawo ng'akimanyi olwedde oli amaze omuteekamu ssente amuwa buli kyayagala bya ice cream baleeta bagenze ku kafe Javas kati nze munnayo musajja nalitasobola kati awo kano yakaletanga akatego. So do you think she lost a good husband? We yakulekera waawo mu process yakola mu decision yenfu. Yakola decision enkyamu ku lw'ensonga yaddamu n'ankubirako. Yaddamu n'ankubirako yagamba toddangamu kunkubira. Ye ate yakubira. Kumanga nalina omukwano oba gwali gwa kisiro oba gwa ddala simanyi. Nakwata peeni ne mpandiika ebbaluwa ey'Oluganda ne ngimuweereza ne mugamba nsikiriza okusaba ku kuwaŋŋambye siddamu kuba ku ssimu nange toddangamu kunnoonya. Naye yaddamu n'ankubira omulundi ogutali gumu era nannyumiza sitooli entuufu yennyini nangamba ekyamazima nafuna gaali n'antwala naye nakola okusalawo kwali kukyamu. Abantu abawala bangi oba abasajja bangi bakola decisions nga batuuse ku bintu ebyexciting nti ng'alaba ono gw'ayina bintu bitambula mpola ate waliwo gw'asanze asanze Ibra yateekateeka ennyumba ye erimu essi maama nze Ibra ngamba agenda kuntwalako ewuwe ne ngamba owafaani n'amusigaza omusajja alina faani ewuwe ate nze nga ntwala alina essi ate nsigaye n'owafaani ne weerabira nti ebyamangu bigenda mangu kati kyekizibu baabo bagambe ebyamangu kamusigaze ebyamangu bigenda mangu naye mba mwebika bulangiti ng'erimu ebituli beera wooli ng'owalabyeko ye mwana olugero lw'Abaganda ate Abaganda bedda baali batusinga otutegeera wadde ffe twetwala tuli bagezi okubasinga. So omuwala ono yaddamu n'ankubira essimu n'agamba nakola decision enkyamu omusajja yangamba ku myaka 42 nali bweru gye nagiweereza siina mwana yenna era siina mukazi. Naye oluvannyuma omuwala n'agenda n'akizuula ng'omusajja alina abaana be alina omukazi. Yatuuka n'ejjuzi mabegakawo nga kawo n'akayimba ka Chris Evans kafulumye nandizeyo gye nasookera n'ankubira essimu n'akayimba naye ng'ate namuvinga on. So you moved on, you got another person already? Sifunanga muntu mulala ali awo kugamba nti ndi naye waka kuba nkyanoonya kati future yange. Kasati odudule okugoye nyine otugambe mu bigambo byo nti ate omuntu alina omuntu ayanguwa mangu okufuna future kati oba okyaginoonya kati obudde buno lwaki kugamba nti kyanoonya future yange nti kyalina wenjagala okumala okubeera ku ddaala nga nze togamba nti ate wemba ngambye nti okwezimba ennyo mugenda kwezimba babiri nti ogenda kubeera awo ove mu kyalo gye wano mu Kampala ogambe kati ngenda kuwasa nkulaakulane nedda olina okusooka n'obeerako eddala kwe weeteeka n'olaba oli bwajja alikuggyako oba akongera ku ddala era ojja okusobola okupima omuntu gw'oli naye mu mukwano togenda kubeera ku ziro wasa omuntu. Kati ozeeyo ku kiki nagambye nti omuntu talina ssente tasobola kubanga alina omukwano. Ssente si ze zitegeeza nti olina w'otambuddeko buli omu abeera n'ebintu bye byeetaaga. Really? What is so apart from ng'ogyeko ssente kintu ki ekiri important ennyo ekyala mu mukwano apart from money? Ekyandibadde ekiri important ennyo bwe mba mugenzi wala ne mufuna omwana kyandibadde important nnyo. Let's leave apart the kid kubanga omwana ajja on the way nga ebintu byogamba nti once kale ssente tu stand aside bino bye biri important ng'ofuna love entuufu nti omusajja alina kino omukazi nga ebintu ebyandibadde important ennyo keyayo gye ndi. That is beautiful. Keya erimu kasente kano nedda keya yeki nedda kati kyogamba kati bwe tuba nga tuli mu mukwano abali eyo oba abatulaba nabo basobola okukitegeera nti nositula ku mwagalo waawo omanye bakazi nedda abakati nti kati tuli baagalo omuntu abeera n'ebintu bya miisinga omuntu abeera n'ebintu bya miisinga mu mukwano nga part of care omukazi okumuweekako omukazi naweeka omusajja muweeke bababa mmwe abatabazuuku bamusukuse muweeke naye okuwasa omukazi ewaka n'abeera nga TV erinda lwe wagiteeka kasitandi kano ogijjewo ogiteeke ku kasitandi kano. So care is important. Care is very important mu love. Ekirala ekyandibaddewo enkwataganayo gye ndi. The way you bond. Bwe mbeera nga nkomyewo ewaka nezija ne neezinga bwe nti enkwatagana weebeera osobola okutegeera nnono gyavudde ono kyeka bamukubye emiggo ng'asaka amawulire kati ekyo kigenda kuleetawo laavu ey'omuggundo ekyandibadde ng'ekyokuna ebirowoozo by'oleeta gye ndi bikulu nnyo bigattako bijjako obeera n'omukazi n'obeera naye emyaka 10 nga takugambangako yadde nti twetaaga okuva ku ggaali gye tulina maanyi ga kifuba tugule boda. Do you believe me some men don't want that?
Don't believe me, nze ndi mukazi I'm telling you. Omusajja abasinga balaba abakazi nga bali awo tebalina kiddako. Kinakubuuza lwe nti omusajja asobola okuwasa omukazi nga ye omukazi ontamuzimba naye nga alina omuntu ewalala ebbali amugattako. Gye kiri kisoboka. Nga gwe akulekawo nga ddufe takubulya plan ze, takubulya kikyaddako, temutu anakuteeteza maka gammwe. Olwo oba takulabamu future ye. Kaba tutambula n'ovaayo. Bakitambula n'envaayo waliwo ebibeera wakati awo nga bitugatta. Omwana tusobola okuba nga twazaala abaana batya tusiba mu bufumbo abakazi. Nedda kati ngammwe nedda laba ekiri bwe kiti. Okimanyi bwe mba nakuzaalamu omwana ne wabeera omu tetugenda kweyawula paka. It is okay naye nze ŋŋenze. Kati bwogenda nekitegeeza kitegeeza nti ntandise obulamu obwange nkulinamu omwana. Omanye ensonga gye muwa ebiseera ebisinga okwesiba ewaka. Abakazi bangi balina enjogera egamba ntudde lw'abaana ntudde lw'abaana. Abaana bakoma okutuuza abakazi mu bufumbo ku mirembe gy'abajjajjaffe ne bannyaffe batuuziza mu mizigo nakati gyekiri ng'oli atudde lw'abaana. Nina mukwano gwange ali mu kubonaabona mu bufumbo gy'ali naye agamba nze Fadi ntudde lwa kintu eki aliridde wampa ennamba ye mutaasi ngenda gikuwa Fadi bwe tuva waba mukazi alina emyaka emeka? Ali myaka ndowooza 32. Saagala mujja mu bufumbo waliwo bambi abaana abafumbirwa nga bato ne batuuka time ng'alaba talina kikyazzaako okitegeera that is okay. Naye wobanga olina emikono n'engalo tobeera mu bufumbo buli miserable. Obufumbo ssanyu. We are here to seek happiness in life. So if a person is not giving you happiness, surrender and move on. Nedda ofune Fadi alina n'omutwaya oveewo otandikirewa eno Kampala gy'ola mukwana talatandika naye before he came into your life watandika otya obulamu osobola okubanga gwe watandika wekka naye ng'olina bw'oli. Kati Fadi era oyimuka n'ogamba kati kimala abaana bange mbazadde kanyimuke ngende mu katale ntunda amatooke ntambuze emmere mu woteeri I look for life. Abakazi bali miserable. Kati ekyo kyogeranga gwe omukazi akola kuba okola ne wano oli mu kukola. Naye waliwo omukazi ali eyo nga ye abeera mu buliri okuva ku makya. Abakazi abamu balina endowooza ez'ekisiru. Ky'oba olaba abakazi abamu sivuma naye abamu balowooza ng'abaana bato. Nkuve nako abakazi bali eyo nga n'engoye za bbawo azinyika mu bbafu ku ssaawa 2 ez'okumakya n'azooza ku mwendo ogw'akawungeezi. Omwoleza tomwoleza ennaku zino manyi kyaleese obuli tulina washing machine oli mama gundi ye engoye zalina abazimwoleza nze njoze bwe tuba tutuna batuuka ogenda kugibbayo girete mu maka gaaffe njagazi sookoza engoye zonze mukyalawo Fahad abasajja nammwe muyige bino ebintu Fahad inspire me to do the houseworks home yes buvunaanyizibwa wange ng'omukyala naye komawo kone ka sweet Fahad komawo kone ice cream ng'okomawo esatu emba nzooza lekamu olukumi bwe ruti kati kankubireko kano omanyi abakazi abakyasinza okunyika engoye zo mu bbafu ne bazooza akawungezi bebabeerako social media banoonya bantu bajjako stress. Nedda omukazi abeera ku TikTok n'ayagala n'okuyita mu ssimu n'emmere n'esiirire ogenda okudda ewaka nga bakuwa ku bimere by'ekyemisana ebiwunya n'omu wabadde ku TikTok waliwo obufumbo awo tewali bwe nfuna ow'okubiri ng'onyiiga bwe nange bwe ngenda mu byange ng'onyiiga kati lwaki okola TikTok egenda okumalawo omukwano Fadi twawukane kati okwawukana bw'ogenda kufunamu kati okwawukana bw'ogenda kufunamu but the best way is fena kweyagazisa bufumbo nze ng'omusajja nze njogera nga nze Fahad manyi nti bwe mba ngenza okukola mukazi wange ewaka tagenda kulinda za kameeza zokka ekyo kye nninamu twegwange ebyo nga tunabana bituukako bwe mbeera ku mulimu gwange ne mmanya nti leero nfunyeeyo omuntu ayagala omukolako ka interview waliwo abantu abali eyo nga ayagala omukolako kati nkugambe empaayo omutwalo nze nkakole oba aliwo amawulire empaayo omutwalo nze nga gutikiko ku radio gakole ki gazanye kati omutwalo ogwo bagumpa kyensooka okulowooza ye mukazi wange kuba enkulaakulana yange yonna eri ku ye senga abanga ategeera senga abanga ategeera nako kagatteko bw'aba tategeera alla abo be basinga obungi era nze ky'oba olaba waliwo ekintu kye badibizza naye tekyenjagala kyandibadde kikomawo nnaku zino abaana abeera ne maama we n'atuuka mu pifiri ne bamuleeta mu kibuga n'abeera mu maka n'abeerawo nga byakola tabitegeera naye omulembe guli ogwedda gwabeeranga ne basenga
ennaku zino basenga bagula bagule anti basenga tebaliwo senga agenda kugamba kinga si mufumbo Fahad we have a challenge for bagao child ebiseera bino nti omuntu agala okugamba ebyobufumbo y'obufumbo bwamulema and they want to sit you down and teach you marriage kyogamba bwe basivuga motoka sobola kulagira nge motoka tomanyi na breachway Fahad nedda kati simanyi breachway waliwo ebintu ebyetaaga obwongo obuzaale emotoka yegudde mu kinnya gwenga gwe ekulemye okujjayo that is simple nedda si kyakusitulayo nsobola okugamba sala bwoti emipiira tosobola kumanya n'emipiira njizze nga togimanyi givuga but marriage needs if a person is sitting down a person omugamba ebyobufumbo let you be married than you telling me obufumbo bubere kati kambuze soko simbe wakati kibanza basenga sibakyaza abamu kati soko simbe wakati kyogamba senga gwogenda okuleeta omala mubuzo oli mufumbo bato oli mufumbo nsobola kupangisa senga banno bangi abakikola kiri kimu basenga b'abaana abamu balina empisa embi tebabaagaliza abaana be bonna baagaana okufumbirwa balemedde ku nzija nga yakolimira abaana ba muganda we kati gojjo ayina omugamba sayanja ku mukolo gwange nakusiranyiza obufumbo bwo so abaana batuwabizo nze nagamba nze nafuna senga wa gundi abere senga wange senga wange oyo yankola bwati senga wange oyo yakola bwati tata wange batubonyabonya ono gwotamanyi yakwagaliza ennyo agenda kujjaza nye pati atambula aveewo yes gwe hawushiwayo nti mukuzanya okuzanya pati ayagadde n'enkya yaddemu akola omukolo gwongera akubuulira tasa togenda kuddamu ogukole nze nkubuuliridde omusajja bamukwata we bati ogenza ofumbiddwa kati gwe ki ekyakujjayo gwambuulirira ki ekyakujjayo nedda ate ebizibu ebyange birala kati ndeka nange ntomere byange Fahad because the fact nti gwe byakulema tosobola kuŋŋamba nti tuulayo nga gwe byagaana tosobola kuŋŋamba nti omusajja bamukwata lwaki tewamukwata bwotyo nedda wabeerawo ekyannema omanyi waliwo ebizibu ebitukade nekino kankikugambe waliwo ekikubeerako n'ogwa oba n'olemererwa okukituukiriza kirooto kyo ne kirema otuuka naye ate n'okikuwa ekyokuyiga ky'osobola okuwa omuntu omulala ensonga lwaki ndowooza ku nsonga zezimu ze nali yagadde okugamba abaana abali mu holiday nti nga nze nafeyiringa okusakisesinga n'omwagalwa wange gwe nakola ki ekyo nange nkikiriza no, like we have all been in high school love Fahad. No dating a guy in Odianga, Yabulamu, Botagala, Kudia, Wataza, Kusome. Me, I dated a boyfriend Kusome. Mukwano ngandi mulalanyo. Kukampala sesa. Ai toyo ya. Ngaza kataza kusomera obulamu tebubaawo. Naye once you start real life biribera bya somero nemutambula naye nakwata ku mukono netugenda ku bagiyita Labonit, no, this other, but Labonit, no, and everyone ku Namirembe Road, Pride Theatre. Nga manje linga sabisa tuwedi mulavu tutude mpaka tuli mulavu. Naye kati kano ke kandi badde akakisa akatuufu akokugamba abaana abaliyo kuba bali mu holiday bambi era nkimanyi balaba Delta TV nti omulenzi oba yenna omuwala ngali yakulima gwolaba muli mu relationship muteredde ente bambi bigenda komaawo takumalira biseera. Let's talk about parents. Aba generation yenu. To omwana abera mu senior 2, senior 3. Najja nga mami I have a boyfriend. Mami I have a girlfriend. What do you say about that? Ekyo kyandibadde kituufu. Nze nga myaka gyandibadde emeka omwana omuwala oba omulenzi yandigambidde mami ne daddy I'm dating. Omwana abazadde babeerawo n'ebintu balina okuteekerateekera omwana ng'okusoma kyandibadde kikulu nnyo kati nze mbadde ngamba omwana we yandibadde atilisa amaliriza okusoma aba atuuse mu myaka egyo egisobola okugamba maama we ne taata we nti maama ninayo omulenzi kitegeeza ku budde bw'aba asobola okujja okukyala naye ono omulenzi wa senior 1 senior 2 senior 3 tagenda nakusobola kujja wamu kiraasi ezikyasinza okubeera staboni senior 2 ne senior 1 omanyi senior 1 bagenda ne bayingira n'ekyalo ovudde eri ku kasomero kammwe ak'enfuufu osanze omwana ali nakuba olugatto kati ne mujja muddaawo mu katogaawo bangi nnyo abafuna mu senior 1 kati wano senior 2 kibongeramu bwongezi n'abadde tannaba kuzuukuka omanyi lwaki senior 2 bongeramu ono baba bamaze omuvuma ebyabbaana aba amaze okutegeera essomero bwe mpita wano nsanga musomesa gundi bwe mpita wali nsanga kino kati najja yeefuula boss n'asinga n'owa A-level. The senior 2 girls we find that they're dating basajja bakulu batata baffe eyo ntegeera basajja baffe
omwana wa senior twali kutata ali ku musajja wange nzo omukazi omukulu myaka 4 nkyali ngalo omwana wa senior tu omusajja naye omusajja naye aba tategeera bagala tubuzamu omusaayi musaayi kigogenda ofuna omusaayi omukulu gwandibadde gwa bwongo bugenda tuleka fahad bugambo first of all eri abaana abato abali mu mukwano a message to them then ate n'eri abaana abato abatamanyi kiki baagala kituufu ekyandibadde ekikulu obugambo bw'engamba abaana nga tumaliriza bandibadde beesonyiwa ebyomukwano ebyo tewali lunaku lugenda kusinga kubeera lubi ng'olaba ebibuuzo bye bya senior fo bikomyewo ng'oli mu maziiro oba oli mu F9 naye ng'obudde wabumalira ku mulenzi so ekyandibadde ekikulu kola bazadde bo kye bakugamba baba bakutwala ku ssomero okusoma puliizi bambi tusoma bwe waba wakati wali ka ssente manya embeera eriwo tebakugoba nodda mu balenzi babagoba abaana abawala n'agenda yandibadde atuukira ewaka n'ayitira wa mulenzi n'amala ennaku 2 naddala abaana ab'ekisulo so tekyandibadde kirungi bandibadde baconcentratinga ku bitabo byabwe ebirungi gye biri mu maaso bijja basanga ebirungi biri mu maaso omukwano teguggwayo if you have a partner ng'omanye emyaka gyo tegirina tukakola mu relationship get a way of avoiding okubeera excited olwa love ene abaana bangi babikoleddemu ensobi aba high school n'afuna embuto nga muto n'afuna endwadde abaana basinga balwadde lwaki twagala nnyo these puppies ebintu bino ebyamangu mangu nosanga omusajja asobola okuwa iPhone 15 olaba gundi agiyina n'ogamba naye kangende no nedda sooka omanye kikyoyagala lemezaamu soma beera ne dream and make your dream come true you can be an independent person for now ate n'ofuna future ennungi omulembe guno abasajja baagala bawala ng'olina kyogatta ku society ne mu maka gambe n'olwekyo atufeeyo nnyo ku biki bye tugenda berekereza ate nkoze ne Nuwa ate nga producer wa sheno ate Aman thank you very much team yonna baagala nnyo nnyini ddala 14 February Valentine temusaanye kusubwa we meet tomorrow ngolokuka tukole saa 12 ez'okumakya ate nja kubaawo nnyo paka ku 5 tubagala nnyo ciao